Akayimba kagamba nti Atega eruuyi n'eruuyi by BULAMU VICKY NABUKEERA. Tofanye ku ddoboozi bulungi bwalyo naye gwe fa ku kigambo ky'ennyimba ofunemuko ak'okuyiga. Sitaani Atega eruuyi n'eruuyi ayagala gw'ogwe mu kitimba, naye gwe nkusaba nyweza kigambo tokivaako gwe, nyweza kigambo osobola okuwangula omulabe sitaani Atega eruuyi n'eruuyi ayagala gw'ogwe mu kitimba, naye gwe nyweza kigambo tokivaako gwe mukwano gwange. Ebibye bijjange birungi bimasamasa naye nga kitimba ekizikiriza, nyweza kigambo tokivaako gwe, wangula omulabo ono kantu katono kakusembezayo distance eri Katonda. Abananga abooluganda, yongera onyweza ekigambo kya Katonda ku mutima. Ebintu bya sitaani bijjanga ebirungi, kaba kantu katono weekati naye singa Mwoyo Mutukuvu akuvaamu n'ogaana owuliza eddoboozi lye, osobola ogwa mu kitimba. Kaba kantu katono weekati naye kasobola okutta obulamu bwo bwonna. So nkusaba yongera onyweza Katonda wo. Olumu tubaako n'ebintu waliwo ono asika naye obaako n'ekigambo ekikunyweza ku mutima, kyaddaaki ogamba naye ku lwa Katonda I will do this. Kitegeeza nti naawe yongera okunyikira mu kigambo kya Katonda, yongera onyweza Kristo, erinnya lya Katonda libe nga litiibwa munda mu ggwe. Baako n'entiisa ku bintu ebimu by'okola, ogambe nti ku kino ku lwa Katonda wange wano sijja kuyitawo, kino sijja kukikola. Awo ojja kusobola okubeera ng'owangula omulabe sitaani. Munda mu ggwe mbeeremu ekigambo ekifuga obulamu bwo. Sometimes onafuwa naye n'oba onafuyeemu akaseera ako nga waliwo ekiri munda mu ggwe, kyaddaaki omala n'owangula. So Bayibuli egamba mu Yoswa 8 nti ekigambo kya Katonda tukifumiitirizeko emisana nga n'ekiro. Kitegeeza bwe tunaakiteeka munda mu ffe, ku lunaku olubi kigenda kutuyamba, ku lunaku olubi kigenda kutuwaguza tuyitewo awo naye Mukama wampisaawo otya, ng'obadde kituufu ogenda kuggwerera naye ku lw'amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, kubanga nnyondo muliro, kiramu kikozi kisala ne kikuyisaawo.